balimba nti tetugenza bikola okiwulira nti owange ye talina kyeyakola okuleka okuziikana okwaba ennyimbe owange talina nnyo kyamaanyi gwe najjayo talina kyamaanyi naye nno mwabadde anti alinabeera manye dokita ye alina ekizibu kimu ye afa kunyweza kalulu ke ng'omuntu kati akawala akatambuza naye ng'akatega bano oyo omuyaaye kati ate oyo omuyaaye kyakola ye abakwana ojja kulaba nyo byonna aivani oli muvubuka yenna ajjamuwaako naye nze enkola yange eba bweti omuntu asigala alaba Namboozi nga Namboozi nensigaza ekitiibwa kyange nensigaza obutulamu bwange ate nembawa ne message okuwa message ennungi tekyetaaga nti ovumye olumbi ono okoze biki nedda era sikuwulira ne bw'oba oyogera nti ovumye kati bo bamanyi nti olina kulumba ono olina kulumba oli n'ebirala ate naffe ebyo twabiddirya nze olaba ne bwe ngenda ku mukolo soogera byakulumba era abantu bakyusa tooni yes tukyuse tooni fe tubakakkama akaseera kali bwe kanaatuuka njagala tudde mu meeting ngaye abantu oba babiri basaagala abantu bangi omuntu adde ebbali n'agamba ne Namboozi bw'ati namulikodize ng'akola bw'ati ate ne wabeerayo entayi nnyo nga bankuba ate abomba temusobola kuwangula kubanga nabo baba balaba nti ne Namboozi ettalina ono okukitegeera wali bo tebalina kyakunkola era nina okuba naye nze kyewakoze bansanyusiza wazzeemu okutambula mu bantu nkitibaddeyo ekyo kibadde kinnuma mbadde America nga n'obusungu mwe obuli n'ennubi abantu nga bamanyi naye nga nalina okwewazzeewo kubanga neewunyiza ku Sande nga wenva woze tiimu gye nali mmanyi eyange nga mmanyi nti Sende watunamugamba ekintu ajja kikola amanyi nti Namboozi aŋŋambye kyokka ekitugatta ffe tuli bakatoiki ekyokubiri mwana muto ayagala ebyobufuzi ebirijja mu maaso kuba yabimbulira Francis baayite bamuwadde na kaadi for your information nga mutabani wange ono weerujjo say something ono muvubuka akakubiri nnyo Sewanyana yakuba Sende owakalulu kubanga Sewanyana ali composed neera naliwaawo tojjukira enzijukira bulungi naliwo twali tuyinawo naffe meeting Sewanyana ali so composed yajja ate mulabufu ono ng'alinamu abaalo ngabambi mwavu bambi nga bootumanyi fe abaavu ayi n'akamukuba n'asigala nga papalaawo n'atetenkanya ebintu bye kati batuuka nsobola kuba Sende wamugirayo njala nnyo kubanga mwana muto ndaba Katonda alinga amugiddemu amuwadde ekifo mwana gwe Sende owange ngamba waayi kasita Katonda gwaleese biki Sende wa ne tumuwagira kuba yali alina kaadi atuuka ku disitulikiti mpita nga tumemanyi nti olwo omugamba ajja kutegeera ensonga n'amugamba nti Francis ebyobufuzi ng'onoonya akalulu biba byawufu n'ebyobufuzi ng'owangudde biba biki mu buweereza buno mbadde nsaba titukulembeza nnyo NUP kubanga batukulembeza NUP tuyinza obutatuuka ku birubirwa byaffe ebyokuweereza abantu kuba gwe mulamu omukulu lwaki abantu batuwadde akaki
akalulu sibakuba twabadde bamyufu nnyo sikakuba twakoze biki byonna twabikoze naye nga n'okubeera nti tugenda baweereza batulinamu essuubi baweereza batya tulina okuba nga tukolagana ne gavumenti direct kuba ffe bakulembeze mbadde mbasaba wadde nga twawangudde ebifo bingi mukkirize ebifo byetusudde tulinako enkizo tuliwo abantu abanoopu naye ekifo kino ekyakalulu nga sipiika tukiwe NRM baleme kutwekwasa nti twabawadde nakigamba bonna sejjemba fenna nga noopu ndakati nafuukawo NRM olwokuba nabawabula naye entalo ze balimu bavuyiza sendyowanga buli kyenjogera ddeyo n'akyogera sendyowanga buli kyetwogera nenambozi agambibwa ati abantu bampaana bawandiikira ne Kyagulanyi naye lwakuba Kyagulanyi muyaye ate ye akimanyi tepidi wogijjamu Namboozi teri agenda gatta teri agenda kukola kati muyaye naye ataaga nnyo okugiringana bayaye nange nga nkola ki ng'abaana batandika Namboozi yakyuka era dokita alina abayaye baateeka platforms ezo ne bankuba kuba akimanyi nze abantu batuma kuweereza ogenda kukola ebyekiyaye paka ddi sende watya kyamunyiigisa ne mmanya nti omwana ono waliwo kyatamanyi oli wamuwaayo akasente bw'atyo bw'alaba onoono abuguma omukulembeze gakola badabira consistent era mbagamba enkwe era otuuka ne bakutegeera kati abo bonna abaana bafu era wakatonda n'abaana amuyamba n'akomawo kakembo yetadda abantu nno bagezi nkwegayiridde tukole ekisoboka kyonna abantu bagezi era nze ekintu kimu kyendowooza kuba nali nkirabyeko mbadde mu bululu obw'enjawulo kati ngenda kugereza nga bw'olaba Kayunga oyo ye mubaka w'empiki Honorable Teddy Namboozi. Honorable Teddy Namboozi eyebadde emboozi ye ng'ayogera butya bw'ayagala okutambuzaamu ebyobufuzi bye era engeri gye yarabulamu banne abamaze okuwangula. Jjukira nti bajjira ku kkaadi ya National Unity Platform neebawa amaanyi ne bawangula. Olwamala okuwangula era ye n'asala amagezi ne banne n'agamba twagala okukolera abantu baffe ab'empiki. Buli omu oyagala okukolera abantu be bakulonze gye bakutaddemu obwesige. Tetuddamu kukulembeza National Unity Platform wabula tukulembeze gavumenti ya Mwai Museveni. Tulina okukkiriza okukolagana nayo oba twagala oba tetwagala. Bwe tunaakolagana ne gavumenti ya Mwai Museveni egenda kusobola okutuwa ebikozesebwa okukolera abantu baffe constituency gye batulondeddemu. Nnyinza obutawakanya mukyalo oyo kyayogera kituufu nti bw'okolagana ne gavumenti ya Mwai Museveni kuba yeri mu buyinza basobola okukuwa by'obuweereza obw'abantu abo b'okiikirira kubanga n'abantu bakulonda baagala bakiikirira. Naye twebuuzeemu nti bameka abakolagana ne Mwai Museveni tusookere na kuba limu NRM yennyini. Paalamenti ennamba esingamu obunene ya NRM bo tulowooze nti ebitundu byabwe biri bulungi nnyo kubanga bw'oŋŋamba nti oliwo NUP naye ayagala kukolera abantu bo. Okukolera abantu bw'olina kukolagana na Mwai Museveni n'omusanyusa n'alyoka akuwa ebikozesebwa n'akukkiriza kutuusa obuweereza obulungi ku bantu. Tulowooze nti bo abali ku kkaadi y'NRM mu paalamenti omwo bonna constituency zaabwe ziri bulungi. Nze ndaba nti okubeera ku sayidi nga oli ku sayidi erwanyisa Nakyemalira n'omanya nti mpangudde akalulu kange ndi ku opposition olina okukola ebikulu ebiraga nti oli wa opposition. Oba baganya okuwa ebikozesebwa mu constituency yo n'abalonzi bajja kukimanya nti ono babimumye lwakuba alwanirira eddembe ly'abantu yagaana okwegatta ku Nakyemalira. Kubanga ne bwe tunalwana okukolera abantu fayini twokyagala nnyo naye ne bw'onalwana okukolera abantu ba bali ku NRM lwaki constituency zaabwe tezikulaakulana?
lwaki nabo tebabibawa ebyetaagisa? Kitegeeza nti buli tunadda mu kwekwenyakwenya nti omusajja katumulage nti tulina okukolagana naye atuwa ebikozesebwa tuweereza abantu baffe mu butuufu bwakyo nga bwe twakyeyamu nga tusaba obululu. Awo omusajja naye agamba abomba ye najja batwalira mu nkwawa zange. Ssente z'akuwa akuwayo zizo ng'omubaka. Kati tulowooze nti bw'awadde obukadde 500 yabutadde mu constituency nti nedda yabukubye ku mumwa. Kati omusajja bwe mulaga bwe mutyo tujja kukolagana naawe osobola okutuusa obuweereza obulungi ku bantu baffe. Ye asigala yenywereza mu buyinza ng'eggwanga lyaffe aliddibaga. Ne bwe munaamulaga nti nedda ssebo abangi tuli 59 ab'NUP tugamba si ggwe wawangula akalulu naye kijjamu malamu ku maanyi. Ne bw'anaamanya nti ababaka 59 mbawaguddeko bali ku sayidi yange abantu babalaga kirala n'erimu okututumiitinga ne twogera awo naye ajja kwongerwa amaanyi ensimbi y'omuwi w'omusolo ayongera ogibasaasaanyizaamu mmwe ababaka baamanyi nti adiiringa nammwe nga muli mu nkukutu.